webale nyogera maaso n'okubanga otwegattako wagange nze Waso Emmanuel lwamuli butajje musinzira mbatumiddeko ne mbabuuzaako mwenna gye muli. Biva Organic Access Building Lubaga bajja kujjanjaba Biva ina matabe mu ggwanga lyonna. Obuyanyi butuukawo mu mbeera yonna Facebook kwe bali. Ne oba olina wooling waga delivery eddagala dokita ajja gikola. Omukulu Ssenjobe Richard the Organic Doctor wali ku Access Building Lubaga Road. Bifo bino eby'eggwanga ajja kutuusaako eddagala. Kyonna ekikuluma mukubire talk to him. Enamba y'essimu ku screen weeri. Njagala ntandikire ku nsonga za Mukalnet Global Services ye Dubai. Ensonga ezaade zikutte enkandago nakuloggulo naye nga tugeza okuba nga tuzinonyeza solution okusobola okuba nga tuziharmonizingira n'okulaba butya bwe tusobola obeerawo ffenna. Mukalnet ebaddewo etya n'abalenzi bano babaddewo batya Balani Cruz n'abasigadde nammwe abanoonya emirimu mubaddewo mutya. Tusobola nga tulaba kubanga buli mwene tofaali lino eryakola ku kubeerawo kwa buli muntu. Mbadde ndi awo ne ndaba vidiyo ya Michael Mukalazi gye yakoledde ku YouTube page yaabwe n'esaasaana ebadde ya dakiika 3 given any time mpulirize byabadde annyonnyola because the main character the biggest problem yabadde mu kino ekintu it was a gap of lacking of communication. Proper communication was the problem wakati wa Mukalnet Global Services ne bakilanti baayo kyekyaleese ebizibu okutuuka okulumbagana bano baana balenzi okuli Alan Cruz ne SBF simanyi machine kweli kati bamanye tegeeza ebintu bina discuss ebintu bibadde bingi nnyo okuva gye byatandikidde nannyonnyola Mukalnet yaani na butya byajja okulagana ne bano nannyonnyola ne ku nsonga z'abaana abadde bagamba nti nno yabatolako sente zaabwe. Mukalnet point ze nonzeemu esinga okubeera nonzeemu ebitintini. Ekisooka yagambye nti baafunye okutuusibwa okwenjawulo ekyo kimu akyogedde. Then n'agamba nti ababalumbagana beenoonyeza byabwe. Obedda ngeza ku yo speech ye nga biza kubanga ngeza ku notisingamu. Nayogera ku balenzi bano Alan Cruz, SB4, Mr. America ne Ibra. N'agamba nti bano si bakozi ba Mukalnet, si ba director ba company muvuma ba bwerere, wabula these are promoters who are promoting this company. Bano banamawulire abali concerned okusobola okubanga banamawulire abali okupromoting ekibiina kino company netwala abantu bwe. N'atunnyonnyola n'agenda ku nsonga endala n'atubulira Mukalnet weesangibwa abadde bakoza offices zayo n'atugamba nti basangibwa ku Overbay Towers business center ndowooza kyentegeddemu. Era bw'ato n'atugamba nti ye nga ye talina bed space ayina ze bayita accommodation. Ngeza kukulambula ebigo byagezaawo n'agamba nti basangibwa ku Lakabat. N'atugamba nti okuva ku airport otuukira okutuuka Lakabat gy'abeera ziri dakiika 10 ze zikumala okuba ng'otuukawo. Then bw'avuddewo n'agamba nti oyo yenna awulira nti Mukalnet yamubyeko ssente ze, oyo yenna agamba nti Mukalnet yalya ssente ze, yamugambye ekigambo kimu n'akugamba nti kwata obujulizi bwo bw'olina genda omuwawaabire ku poliisi. Bw'atyo bannyonnyodde. N'agamba n'ekirala mwetegefu okutuula one on one n'omuntu yenna acomplaininga ng'agamba nti Mukalnet yalya ssente ze. Omukulu bw'atyo wa Mukalnet wasobola okuba nga agenda maaso n'okuba nga annyonnyola ensonga zino nga bw'okiwulira. N'agenda ku nsonga endala ey'abali abaana be babadde boogerako abaamala ennaku eyatuuka ku airport ensonga ne zimulemerera. Simenya yava Saudi Arabia n'atuuka ku airport ensonga ne zimulemerera n'ayita n'adda e Uganda. Mukalnet agamba nti tabakubiriza kutravelinga ku Friday kubanga Friday towards Friday ku airport basi byangu tebakuwa mpapula nabisigalidde alina kyanyonyodde awo. N'agamba nti akubiriza abaana buli omu atravelingenga wakiri Sunday okudda waggulu. Bw'avudde awo n'agenda ku nsonga y'omwana oli abaana bali bakomplaininga. Oli omwana eyagamba nti yasazaamu contract ye, bw'amala ogisazaamu ensonga zino zitakolebwako eza Mukalnet. N'abagamba nti ekisooka kya byonna ta advisinga muntu era tabagamba okusazaamu contracts zammwe. Yabagamba yabagambye nti contracts bujja okugisazaamu olina kugisazaamu notification erina kuba ya mwezi mulamba. Kwegamba si kwogera nabo leero ate mwe kyagala kutravelinga. Omukulu Michael Mukalazi yagambye nti no, if you need to travel to them
wetaga notification wejoga notification mujimanyi ya mwezi mulamba nga weteekateeka okusooka ogenda ba meeting n'agenda kubala ba complaining nga still nga bagamba nti tebakoleddwa ku nsonga zaabwe ate nga bawaddeyo ssente. Michael Mukalazi n'abagamba nti oluusi agenda tunulira obusooka weebuuze ssente mmeka ze wakasasulako kuzaaba yakusaba nti abaamu ku mmwe mubadde temunamuwa ssente ziggwayo. Ssente zo okubanga tezinnaggwayo kati nga talina ngeri agenda kutambuzaamu nga nabakuweza nsalasalira ya muwendo gye yeetaagisa. Oba kitegedde bulungi nnyo awo nti bitegeera. Kati the biggest point esinza okubeera ey'amakulu ennyo era gye nabagambye eggulu nti yaviddeko obuzibu bonna bonna yabadde ensonga ya butakwata masimu. Ensonga ya butakwata masimu yalidde mu kawuneti obuzibu. Lack of proper communication wakati w'omu kawuneti ne baklayanti be eyo yaleese embiro. Omukulu n'agambye ekisooka kya byonna agambye bangi abamwetaaga. N'agamba WhatsApp number yabe bayineemu ne bareceiving messages empitirivu nnyo okuva mu bintu ebyenjawulo. N'agamba nti messages zituuka ne zibalemerera. Olunaku receiving messages nga 5 naye agenda okumaliriza nga tasobodde nakubanga zireplyinga zonna okubanga ziggwayo. So n'agamba nti ekintu ky'obutakwata masimu, ekintu ky'obutasindika messages kiva ekyobutasoma messages za WhatsApp kivira ddala kukubeera nti embeera gye badde balimu bafuna messages nnyingi olw'ensonga abaana bangi ababadde beetaaga okubanga bayambibwa. Kakati awo bw'oba ogambye nti messages nnyingi, then you have to look for other ways or other means ez'okufuna call center esobola okubanga abantu batuukirako. Olw'ensonga bw'oba olina WhatsApp number emu gye naba osomye ng'esembyawo 11 nga bonna kuba nange kyogerako kitegere kya messages. Omuntu omutayinza kwatendinga ku messages ziri ku WhatsApp ne ziggwayo. Kitegeeza weetaaga okuzimba call center ey'amangu ng'abantu nga 5 basobola okutwala ku system ne banga bareplyinga messages ezo mudde emu kubanga WhatsApp nambi baya muntu omu. Oba kitegedde bulungi nnyo muntu omu yabeera ku WhatsApp at a time mwendowooza kubanga mulina okubanga mukolera ku simu oba kale mukolera computer. I don't think anyway mwebanga mulina tabs na biki but ogenda okumaliriza nga link gye mulina eri emu ekozesebwa okubanga mu replyinga abaana bonna, which I'm very sure of nti musobola okubanga mu replyinga abantu ne musobola okuddamu ku ebyo bye yabadde abuuza buli omu bye yabadde acomplainingako n'okusobola okubanga ayogera. Kitegeeza ki nti you have to create a proper communication system with your people. Buli omu nabeera nga kuba omuntu wamala okuwa ssente ze bwamala okulinkinga omala okuteerako ssente ze aba ayagala communication. Abantu abantu ba client ne ziba saa 10 ez'ekiro aba ayagala kusindikira obaka obuddemu era n'ogeza omissing up nga tobuzeemu ye complaint z'osiba okola ki z'osiba owuliriza. Kitegeeza blame yonna ejja genda bwe kibanga ebisigadde nga bw'obyogedde bwe biri nti oyagala akubanja ajje aleete obujulizi. Buli awulira nti akubanja ajjeyo obujulizi nga tebakola ku nsonga ze abo bayise ekyo sijja kukigendamu. Naye abagambye buli awulira nti abanja ssente, buli awulira nga tebaamukolako, mwami Michael Mukalazi w'omu kawuneti abagambye situka n'ebikwatako n'obujulizi bwonna mugende ku table mulabe ng'egye musootingamu ensonga ye mwetegefu okutwalayo ku mmeeza mugeraganye kubanga agambye nti he has stayed in this business for a long time n'asobola okubanga abaako bayamba n'okwasaganyiza yagamba aludde mu Dubai. So n'abagamba nti buli awulira nga mubanja mukwatagane. Kati awo that's one. But the biggest problem nga government it was a loose communication. Kitegeeza you need to sit with your team gy'okola nayo ne mu setting up a communication system ng'omuntu asobola okureplyinga mangu kuba kati obanga oli mu kawuneti ng'olina ba client abayingira omutwalo nga bw'ogambye you need a proper communication system. Nga bw'olaba nti abannaffe aba companies n'ez'amasimu asobola okuteekawo mwena musobola okukuba essimu omulundi gumu naye nga olimu abamukutte we bali oba kikyo nga it doesn't take long to reply. Kozi bintu byemuliringa nabyo si bya mitwalo 2 oba 3 muliringira businesses za milioni 5 10 ekitone nnyo muliringira business za milioni 4. Kati obanga olina ba client 40 nga buli client agenda kuwa milioni 5 kitegeeza muli mu business ya milioni 2 plus gye muli mukogereramu. Omuntu ayinza kumala kuwa milioni 4 n'akunoonya nga nsene nga takulaba. Okitegedde bulungi Michael Mukalazi. So ekyo kyogamba ekyokwekkwasa obudde n'ebisigalidde I think olina okukinoonyeza solution bw'oba oli wakustandinga bw'otaakyuse mu mbeera ya loose communication egenda mu maaso
eriwo then ogenda kuongera okufacinga problems ezimu kubanga omuntu ajja okuwa sente ze ku Monday ajja kubayita okubeera bukiiko omuntu bana ba client bano babola bakadama bano takubeera bukiiko nga tunatola sente ze niyo nakulokera ku machano receiving sente ze buladi abajja kukubira esimu zonna zakola ki buli kayagala okwebuza bano kitegeeza they need an answer quickly. People who are complaining need to talk about amasimu gabwe they baba basasula kitegeeza they are demanding for so many things from you. What are you supposed to do? Kwekera kumacha no making sure that abaana bano they get their services. Osobola kubanga kituufu emirimu girina, osobola kubanga kituufu baddo bawe ebyokukola kuboyina okubanga oludde mu business ngabe nakyogere nawo kyogere nti police ye Dubai ekola toyinza kuba abantu mfunda ne batakola ki ne batakulya, which is okay, we all agree with that. Nti no kubanga maybe baddo okola but something went wrong. Ebintu ne bitatambula nga baddo okola ki obyetaaga. So endwadde ekuluma eriemu ebyowoza musimanya nga abantu bangi ku simu zo look for ways to kubanga bine ebintu gyokoma okulanga you know the effects. Buli wolanga wafuna abantu n'olanga ne kikula kati ne bajja kati lwo tabaddamu bakujjako engalo you may end up nga bina bikoze ki then kiri kyogamba nti kuliko ba computers n'abasigadde bakozesa loopholes zolina buli olwo ku replaying messages z'abantu bibe bivaamu okitegedde bulungi nnyo. So n'olwekyo omukulu bw'ati asobodde okubanga avaayo na defending abatabani be ababadde bakola emirimu gy'okubanga balanga kampani ye kubanga bona abasome n'abamalayo kubaddeko Dean Sava, kubaddeko Mr. America, kubaddeko Alan Cruz, kubaddeko Ibrahim Mukasa, kubaddeko ne SB4. Then ekirala you have to equip these people with some information about you. Bw'oba olemereddwa okusavinga abantu information gye beetaaga kitegeeza ba agents bano abaana si ba agent kale but they are your marketeers. Kitegeeza balina kakwate ku company bayinza okubanga si ba director nga bw'ogambye but bakola naawe. Kitegeeza omuntu akunoonya bw'alaba obuze alina okugenda direct mu inbox ya Ibra oba SB4 abuuze ebikwatako omukalo nti kubanga amanyi oliringa naye oba okiwulira bagamba mulya goyita naye nkubulira ebimukola ki kati omuntu lw'okulaba n'omuntu omuntu akunoonya ndigenze bugenzi mu inbox y'omu ku baana abalenzi n'amubuuza ekibuuzo nti munnange omusajja wange nga simulabako kitegeeza abaana bano they would be in position to reply. I don't know either boy bagaya for replying oba naye nga nabo kibakwatako cause bebabeera bakutadde ku market. Kitegeeza webatukidde okwogerako they trust your words, they know what you're doing. Balina okubeera nga bali in position ng'olina okuba nga updating nti banne kati abakino benninawo ng'obulaza okuyigira mu inbox y'omu ku abo abalenzi n'akubulya kubanga these people are your marketeers in the field. So there is no way bino byogamba nti abantu tebabavuma tebabalumba oyo ekituufu they don't deserve that. Naye ate gw'osookerwako Museveni nga tebannamuvuma tulandikira ku baminisita b'entusooka tubayuzayuza Museveni nga tannabakukwatibwako oba ontegedde ensonga nge. So muleme kukola promotion ya lunaku lumu you just know kye mwakola tekigenda va ku internet kigenda kitambula enkya n'eggulo. Kitegeeza nti you have to be always there because batubuuza ebibuzo bya companies zetuzipresentinga naye n'okubanga olina contact y'omusajja wo ng'osobola giwayo mu budde tiyaye biva tumwetaaga nti osobola okuwa enamba yaabwe bwe bakubuza location za mu bwangu ddala some small messages you can reply nti ye banne biva Kampala embala abeerayo ddi you have to be able okunnyonnyola omuntu nti badde guy ku Monday Dr. Lwaberewa embala kitegedde nti akunaku bwe atera beera mu kitundu bwe kiti. So by all means ekyo tetukinaako obuzibu webale kuvaano clarifying nsonga naye kati nga yena gavumenti ebyadde biganyeemu mu bisootinge byo bisooka bive mu ddiino mugende ku kirala oba kitegedde bulungi nnyo gaziya ku helpline team yo oba gye muyita customer care service bareplyinga ebintu bino kuba bw'ogamba nti gobeera ku kyati gwe kenyini ate nga gwe bonzi kakati awo sikategera bulungi omuzungu agamba obeera okagudde. Kale no kyekyo nze wasoma Manuel Mwenyoko nga mutugoberera